Oluvannyuma lw'Omuloodi wa Kampala omuggya Ssalongo Ronald Balimwezo Nsubuga awamu ne bakansala ba Kcca 34 okuba ebirayiro byabwe olunaku olw'eggulo olwaleero bano balonze omukubiriza w'olukiiko lwa Kcca. Bano basoose kusomesebwa amateeka agalina okugobererwa nga bagenda okutandika okulonda omubadde obutakkirizibwa kukozesa masimu gaabwe ng'okulonda kugenda mu maaso era n'okugabaggyako gaabaggyibweko. And 3:16.3 is to the effect that where a person does not obtain more than 50% of the votes cast, the elections shall be repeated between the first two persons getting the highest votes until one of them gets more than 50%. Honorable Council members, we will permit that we put our phones aside to the security to enable us to go through the voting sequence. Thank you. Security can put them where they are all visible at the front and table across. Kyokka bano bawakanyizza eky'okuggyibwako amasimu gaabwe ne bateesa waakiri okuzireka ku mmeeza we batudde ng'okulonda kugenda mu maaso era wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo okuleka amasimu gaabwe ku mmeeza we babadde batudde olwo balyoke bagende balonde. Abavuganyizza ku kifo ky'obwa Sipiika babadde babiri okuli John Mary Ssebuwufu ow'ekibiina ki NUP ne Kalule Ali Ssalongo mu NRM ng'era basoose kusembebwa bannaabwe. Bano buli omu aweereddwa omukisa ogweyogerako. Therefore, I can attest that he knows this institution beyond what each one of us can imagine. I'm here to present the nominee, my speaker, the name is Omuloodi, and Ssalongo. Okulonda kutandise ne Lord Mayor era enkola ekozeseddwa y'ey'okusooka okusoma erinnya ly'omuntu. The Lord Mayor will be followed by Honorable Bagonza Amon Baguma. Okulonda nga kuwedde baatandise okukuba obululu John Mary Ssebuwufu ng'awangudde n'obululu 18 ate gwe abadde avuganya naye Ssalongo Ali n'afuna obululu 16 olwo n'omumyuka n'alondebwa nga ye Namazzi Olivia ng'awangudde n'obululu 20 ng'ate munne afunye obululu 15. I therefore declare Honorable Ssebuwufu John Mary the elected candidate for the position of Speaker, since he has obtained more than 50% votes cast in his favor. Bano bombi abalondeddwa baakubye ebirayiro byabwe era ne bambazibwa ebyambalo byabwe era Ssenkulu owa Kcca Hajjati Sharifa Buzeki n'abakwasa ebikozesebwa. Allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Now hand over the instruments of power to you, starting with the mess. John Mary Ssebuwufu alina obubaka bw'awadde oluvannyuma lw'okukkalira mu ntebe y'obwa Sipiika era n'asuubiza enkyukakyuka mu ntambuza y'emirimu mu kisanja kye. It's going to be a little bit different from the previous regime. We are going to be hands-on. We are not going to sit in offices, and the records should be records. Your Worship, you are almost the owner of the budget. This is Kampala, capital city. The only city for this country, the budget for this council, should be properly stipulated and enhanced. Because that's when we shall do our role
for the good of this city. Olive Namazingo ono mumyuka wa Sipiika wa Kkanso alaze okukolagana n'abantu bonna. Lord Mayor, we are going to work with you. We are going to support the City Executive Committee. We are going to support our honorable councillors. You people, we have to serve and we have to go back on ground. Omuloodi Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga mu kwogera kwe asabye abalondeddwa okubeera abeerufu mu nkola yaabwe y'emirimu. Is not exercised from boardrooms alone. The true strength of governance comes from engaging citizens directly, understanding their daily struggles and allowing them to participate meaningfully in decision making. Ono alina ebika by'abantu by'asabye bisoosowazibwe ng'era ayogedde ku nsonga ey'obuli bw'enguzi era n'akubiriza banne bwe bali mu Kkanso okulwa n'okutereza erinnya lyabwe. Time back before the election, I was seated somewhere in this building and one of the technocrats told me that the previous council was so corrupt, that the previous council was so corrupt. They mentioned some of the councillors that were so corrupt, that even some of the laws were changed to remove the participation of councillors. Yes, and I think some of you are aware that it is because of that. Therefore, it's important for us to reclaim our name. Abagahe Mary Rose yakusakidde gwire ino ku Kcca TV Amalindi.